Kkooti enkulu mu Kampala olwaleero lwemaliriza okuwuliriza obujulizi ku musango gwe yali omugagga mu Kampala Elia Bugembe Kasiwukira eyattibwa ebweru w'amaka ge ag'eMuyenga mu mwaka gwa 2014. Enjuyi zombi zireese obujulizi obumala era nga omulamuzi Wilson Musene Musalu yasigalidde okuwa ensala ye ku musango guno. Okusinziira ku Alice Omuhanji ng'ono yawolereza oludda oluwabi ayagala abavunaanibwa bonna bakaligibwa ebibonerezo okusinziira ku buli omu omutendera gwe yakola mu kutta Kasiwukira. My Lord and the two assessors, in an effort to prove the prosecution case, we summoned a total of 23 witnesses. There are ingredients that we must prove in a case of murder. One, that there was a death, that the death was occasioned through an unlawful act. Regarding the participation of the three accused persons, my Lord, we are going to handle each accused person separately, their level of involvement in this act of murder of the deceased. Okusinziira ku muwabi wa gavumenti Alice Omuhanji ayongeddeko nti Sarah Nabikolongo ono yina mwandu w'omugenzi obujulizi bumulumikanga bwe yenyigira mu kusasula abattabba okuli Sandra Nankungu n'omusirikale Jordan Ashraf nga n'oluvannyuma lwa bba okuttibwa teyafaayo kugenda ku poliisi kumanya wa okunoonyereza kwa poliisi we kwali kutuuse. My Lord and the gentlemen assessors, we have evidence that from PW20, Damkama Richard, that when he was negotiating with Sandra told him that she could not make the final decision. She had to consult her sister, who was the wife of the man who they wanted dead, who would be the one to give the money. She is the one to offer the money to kill the deceased. We do not see anywhere that after the burial, she even ever went to police to follow up, find out who killed my husband, find out from police what is the progress of the case, supposing it was just a mere accident. Wouldn't you be interested, my Lord, as a widow, to know how far police has gone? Ateddwa oludda oluvunaanibwa lugamba nti bwonna obujulizi obuleeteddwa si butuufu era nga bano babasibako matugambuzi kubaliisa ngo wano we basabidde omulamuzi obuteesigama ku bujulizi buno bw'anaaba awa ensala ye. From the evidence, you are simply taken to the vehicle and asked whether that was the vehicle. There is no evidence that depicts the vehicle amongst many others. And that, I think that's where counsel was seeking. Keep raising those inaccuracies which you have the tendency to believe that they lie, mislead the assessors, or we leave them and raise them during our submission. Omusango guno gwongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno era nga olunaku luno abawabuzi ba kkooti lwe bagenda okuwa endowooza yaabwe ku bujulizi buno oluvannyuma n'omulamuzi awa ensala ye ku musango guno. Nnamwandu wa Kasiwukira Sarah Nabikolo ne mulamu we Nankungu Sandra wamu n'omusirikale wa poliisi Jordan Ashraf be baakwatibwa nga kigambibwa nti benyigira mu kutta omugagga Kasiwukira. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.